Isa Yesu ku lunaku lw'enkomerero wa kutumizibwa ajja nnyonnyole bano bye boogere by'okunzaaza anta qulta linnaasi. Isa Yesu gwe yali gwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo. Basiraamu kuno kwe kusaba kwange. Mulekeraawo okujooga Yesu. Mulekeraawo okujooga Yesu nga mumugeraageranya ku Isa omubbi w'enkoko. Bw'abanga Isa agenda kuyimirira mu kaguli ku lunaku lw'enkomerero, ffe tetukiinaako buzibu. Tuzze tubasomesa era nga tubagamba nti Yesu wa Bayibuli si ye Isa wa Qur'an. Kubanga ffe Yesu Kristo agenda kukomawo nga mulamuzi. Tagenda kugenda wantu wonna kumuwozesa. Timoseewo ekyokubiri essula ey'okuna olunyiriri olusooka Bayibuli egamba nti Yesu agenda kukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Yagenda okusala omusango. Yokaana essula ey'okutaano olunya olw'abirimu-ebbiri n'olw'abirimu-essatu Bayibuli egamba nti kitaffe n'okusala tasalira muntu yenna musango, yawa omwana okusala omusango kubanga ye mwana w'omuntu. Yagenda okusala omusango Yesu. Mwenna abamukkiriza n'abatamukkiriza Yesu agenda kukomawo nga mulamuzi. Matayo bwe yali akyogerako yagamba nti Yesu bw'alijjira mu kitiibwa kye ne bamalayika bonna nga bali wamu naye n'atuula ku ntebe ye, agenda kuŋŋaanya amawanga gonna mu maaso ge alyoke ayawulemu nga omusumba bw'ayawula mu ndiga. Endiga aliziteeka ku mukono ogwa ddyo n'embuzi aliziteeka ku mukono ogwa kkono. Aligamba endiga eziri ku mukono ogwa ddyo nti mujje gye ndi musikire obwakabaka obwabategekerwa kitange okuva ku lubereberye. Alyoke akwate embuzi ezo ezirina empaka ezitakkiriza, alyoke azikwate embuzi azigambe nti mwe mugende mu muliro ogwategekerwa Setaani ne bamalayika be. Kati ebyo byonna bye mwogera ebyo biri kuyiisa. Yesu bassebo ne bannyabo akomawo nga mulamuzi. Gwe wali weebuuzizzaako ekibuuzo Musiraamu, lwaki Muhammadi tannaba kuzuukira ne leero? Lwaki ettaka likyamunyiga? Alinda Yesu tasobola nkusiba akakalu. Muhammadi tayinza kuva mu ntaana nga Yesu tannaba kujja. Nga tannaba kujja. Era Bayibuli bw'eba eyogera ku Yesu egamba nti Yesu bw'alikomawo n'abaafa abaafiira mu Kristo Yesu be balisooka okuzuukira nga kutemya kikoowe, n'abalamu abalibaawo balyoke bafuusibwe bambuke bamusinkane mu bbanga. Kati bw'abanga Isa yakomawo kutta mbizzi, wulira mbu akomawo kutta mbizzi, kumenya misaalaba, kati oyo Isa wammwe tetumwetaaga ffe. Oyo si ye wa Bayibuli, oyo mumutwale. Ekisooka si mulokozi. Yesu mulokozi. Yesu mulokozi. Kyekitegeeza Yesu kitegeeza mulokozi. Matayo essula esooka olunyiriri lw'abiri mu lumu, olizaala omwana wa bulenzi, olimutuuma erinnya lye Yesu kubanga ye yalirokola abantu mu bibi byabwe. Bassebo ne bannyabo, zimusanze oyo atagenda kukkiriza Yesu. Zimusanze oyo ajerega Yesu ng'amwenkanyankanya ne Isa. Ku lunaku luli bassebo ne bannyabo ebitabo byogera, bw'osoma Qur'ani ebawaako obujulizi. Negamba mu ssuula eya Meka ya 39 Surati Zumara aya ya 30 negamba nti inaka maitun, gwe Muhammadi ogenda kufa, wa innahu maituna, n'abo bakugoberera bajjamaa bonna bagenda kufa. Thumma oluvannyuma mugenda kuyimirira mu maaso ga Mukama wammwe mutandike okutootoogana. Mugenda kuwoza, mugenda kuyimirira mu maaso g'entebe ya Yesu mutandike okuwoza. Kubanga Bayibuli bw'eba eyogera ku Yesu mu Bafiripi essula ey'okubiri olunyiriri bassebo ne bannyabo olw'e11, Bayibuli egamba nti Yesu ye Mukama. Yesu ye Mukama. Mugenda kuyimirira maaso ga Mukama mutandike okutootoogana. Ng'omu agamba munne watubuza nga n'omulaga nti nze nabagambirawo simanyi gye mbatwala. Kubanga Muhammadi yabagamba amazima mu ssula eya 46
aya ya 9 n'agamba nti nze Muhammadi simanyi kigenda kunkolwako newankubadde ekigenda okukolwa kummwe. Kati mwenna abali mu ddiini ya Muhammadi temuyina njawulo n'abantu abatudde mu kimotoka ekyakwama emipiira. Dereva emmotoka eyabisa emipiira abagambye emmotoka eno simanyi oba esobola n'otutwala gwe n'osigala ng'otudde. Gwe tula nti obaako ekizibu n'osigala ng'otudde mu kimotoka ekyakwama emipiira. Kati temuyina njawulo n'abaana abato abatula mu bimotoka bino ebyameramu omuddo. Mutudde mu kintu ekitalina gye kiyinza kubatuusa. Mwe mwennyini buli ku makya na kawungeezi mwegayirira. Allahumma salli ayi Allah saasira Muhammadi. Mwe mwennyini mwegayirira n'oyimirira omusajja omukulu kuva mu buto osaba essaala y'emu tekyuka nga bw'ogamba ihidina siratal mustaqima tulungamye mu kkubo eggolokofu. Naye gwe n'oteebuuza nti ebbanga bukyanga ndisaba lwaki siruŋŋama? Era gwe ekyo n'otakyebuuza. Ate n'odda ku Bakristaayo n'odda ku Yesu ye yaluŋŋamya ekibiina kye n'ayogera mu Yokaana essula 14 n'olunyiriri olw'omukaaga. Yesu n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze, era n'osigala ng'omujerega nga gwe buli lunaku osaba kkubo tuluŋŋamye mu kkubo. Ayi Allah tuyambe otuluŋŋamye, tuyambe otuluŋŋamye mu kkubo, tuyambe emyaka 3, tuyambe otuluŋŋamye emyaka 5, kati olina emyaka 7 okyasaba bakuluŋŋamye mu kkubo, olina emyaka 3 okyasaba bakuluŋŋamye mu kkubo. Toluŋŋamanga ne leero, toluŋŋamanga. Naye nze ndi wano okukutegeeza nti osobola okusalawo leero n'ofuna obulamu. Kubanga Qur'ani bassebo ne bannyabo nze ekineewuunyisa ku sitaani. Sitaani n'emizimu gye ne Lubaale yennyini asekerera abamusamira n'agamba akanyoomo wonyoomera asula mu njuyo bwe ndikutta nga nkwata omulala. Kati sitaani yajerega baganda baffe bano naye tebamanyi. N'abagamba mu ssuula ey'19 aya ya 71 n'abagamba nti teri n'omu mu mmwe, teri n'omu mu mmwe. Eyo aya buli lwe ngisoma mpulira obulumi. Teri n'omu mu mmwe wabula nga buli omu agenda kuyingira omuliro. Bagenda kubayingiza omuliro ng'enseenene z'e Masaka bwe zeesogga etteete. Lwaki temudduka busungu bwa Katonda? Ekisawo ekiri leero Yesu ayogera Matayo essula 11:28 n'aga nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza mwetike ekikoligo kyange mulabire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu nammwe mulirabira emyoyo gyammwe ekiwummulo. Yesu ayita buli muntu yenna. Yesu bassebo ne bannyabo yatuwagala nti ennene. Ensonga lwaki tumukkiriza n'omutima gwaffe gwonna kubanga ye yatuwa essuubi eddamu. Yatuwa essuubi eddamu eritaliiko kubuusabuusa. Mu kitabo kya Yokaana essula 14 n'olunya olusooka n'agamba nti emitima gyammwe tegyeraliikirira, muleme kweraliikirira. Teweeraliikirira kwasitukkiriza Yesu toddamu kweraliikirira. Yesu agamba mu Yokaana 14 olunya olusooka omutima gwammwe tegweraliikirira. Mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Singa tekiriwo ekityo nandibagambye. Neeraba ŋŋenze nteeketeeke ebifo ndikomawo mbatwale gye ndi nammwe mubeereeyo. Kati oyagala ssuubi enkana ki? Ki ky'oyagala ekisinga awo? Gwe sooka naawe weebuuze ku Muhammadi gw'ogoberera ne Yesu ani ali mu ggulu? Naawe kennyini okimanyi nti Yesu ali mu ggulu. Ate Muhammadi naawe okimanyi nti ali Madiina we baamuziika obutavangawo era tayinza kuvaawo mpaka nga Yesu azze. Kati bassebo ne bannyabo tetuyinza kuva ku oyo omulamu ate tugoberere omufu. Munaatusaasira, mutusaasire. Newankubadde mwogera ebigambo naye mutusaasire mikwano. Twazuula ekyama, twategeera ekyokukola, twayingira mu bulamu. Tetuyinza kuva mu bulamu ate tugende mu kufa. Nze John the Preacher mukwano gwo. Emirembe gya Kristo gibeere naawe.